Ensonga endeese okwogerako olunaku olwaleero y'ensonga eya Ozambe. Twagala tumanye ekituufu. Ozambe lwaki teyajja? Omanyi obulimba bwe busooka amazima gajja luvannyuma. Kino kye ngenda okubagamba ge mazima agasooka ate era ge mazima agasembayo. Lwali lumu kasooke mbabuuzeeko, muliyo mutya bannayuganda bannaffe abatugoberera, abatulaba, abatukkiririzaamu. Kama abakuumye amanya yenze Rosette. Okusookera ddala kantandike n'omukulu promota eyategeka ekivulu kino eno ekyenkudi ekyawedde, era nekkakanyiza ng'omuntu neŋŋamba nja kujja okwogera ku nsonga zino nga Shene ewedde, eya Abu Dhabi ng'ewedde, eya Dubai ng'ewedde, n'eya Abu Dhabi ng'ewedde. Oba oli awo omuntu asobola okuva eri n'agamba nti oyimiridde ku mutima mubi kujja kwogera bubi nga lili pass tonaba kupafominga. Nakiwaddemu kaakade, however nga nze omuntu nabadde nfunyemukko ekintu olw'obutali bwenkanya, naye nekkakkanya nti lili puzzle asooka performing Dubai ne Abu Dhabi bwe kinaba kiwedde then mbeere nga nsobola okukiliyaringa air okusinziira ku kyakoze eki ku kyabaddewo. Eno ye true story. Kyatandika kitya? Lwali lumu omukulu promota Ssaalongo Dithan nga ntekerako ka message nga ngamba Rosette, mbadde nsaba ka sponsorship okuva mu Nyondo Glim. Ne muteekerako message ne mugamba taata wange tujja kwogera, era natwala obuvunaanyizibwa kuba kaseera ako twali bize mu show ya Alien Skin. Bwe yaggwa natwala obuvunaanyizibwa omukulu Dithan promota ne munoonyaako era ne mufuna etutula ku table ne muwa ensonga zange ne mugamba muganda wange waŋŋambyeko ku kya sponsorship okuva mu Nyondo Glim, naye ekiriwo nti omukulu nga ye yali disappointed from the beginning era n'alayira obutaddamu ku sponsoringa kivulu kyonna nga Nyondo Glim. Lwaki? Nti waliwo promota gwe twakolako naye ne tusponsoringa nga Nyondo Glim, musajja watu n'ateekamu ssente ne tugula table era n'ateekamu ne extra money okusinziira ku contract bwe twagruinga nti kino na kino na kino kigenda kukolebwa, nti Nyondo Glim nayo nga sponsor baganyulwamu, kubanga tewali muntu ateeka ssente mu kintu kyatagenda kufunamu oba kyatalaba nti agenda kukola ki kufunamu. Promoter obutwatula ku mmeza buli kimu ekikolebwa n'asasulwa cash nga Nyondo Glim nti tusponsorinze ebintu bye twateesaako okukolebwa. Promoter ku ssaawa esembayo yeekyusiza mu kiti ng'embazzi, tebyakolebwa. Omukulu yali disappointed n'agamba so abantu bo bati bakole ebintu byabwe kubanga kitwakkaanyaako si kyekyakolebwa ku ssaawa esembayo. Promota ne yeekyusiza mu kiti ng'embazzi era ne yeekyangira ddala ewatali nsonga gy'asobola kuwa nti oba eno oba eri. Ne bwebuuza nti lwaki bannayuganda tetuyimirira ku mazima, nti omubeera nga musazeewo ekintu mukyogeddeko, lwaki gwe oba oyagala okufunamu ate muno n'osigala ng'omunyigiriza ye nga tafunyeemu, naye yahaddemu ng'agala okufunamu, lwaki gwe oyagala ofunemu ye nga takoze eki tafunyeemu? Ne muyitamuko ensonga zange ne mugamba era omukulu ye yali annyambako n'agamba nti kansponsoringe nga Nyondo Glim so that product naye ekola ki etambula. Munnaaye omukulu nga muyitiramu era ne mugamba tetujja kubeera able nga Nyondo Glim okola ki okusponsoringa, naye agereka kiri nti oli muntu wange tukwatagana, tetulina mbeera yonna
tusobola okulaba mu ngeri ki wensobola okuyimirirawo nga nzaani nga nze Rosette. Kakati omukulu we namuwa ensonga zange, of course yantegeera n'angamba it's okay. Kakati nambuuza olaba otya, n'angamba nansaba olaba otya oyogerako ne kampani gy'okolera eyo eya Tours and Travel, New World Visa Experts, tesobola kutuwako sponsorship. Ne mugamba kanjogereko nabo, era na draftinga contract gye nalina okubaweereza bagiiseemuko amaaso. Bwe balaba nga babenefitinga then bakole ki, balabe ekigenda mu maaso. Nakwata contract nenjiweereza CEO owa New World Visa Experts, omukyala Farida. Ne mugamba sister wange, waliwo no proposal eriwo, yino contract. Onaasobola okusponsoringa ekivulu kya ekyenkudi ekigenda okubeera mu zinaku z'omwezi. Ne mugamba neyo contract era ne benefits zizino ngaffe aba kampani otufuniramu. Tewali muntu ateeka mu kintu ssente atagenda kukola ki kufunamu. N'angamba muganda wange ekiriwo era yampa voice note, nze sikkiririza mu bapromota ba wano kubanga bakola ki beekyusa. Akyogera nange ekikola ki nkimanyi, naye nga ate promota Dithan nali simusuubiramuuko mbeera yonna esobola okuvaamu okubaawo kuno obutakkaanya. Ne mugamba omuntu ono tukole naye muntu mulamu nange wendi okola ki okufollowing up. N'angamba kale olw'okuba nti gwe muganda wange gwaŋŋambye, kale tugenda kukola ki kusponsoringa. Naye mu contract mulimu nti tulina okusponsoringa abantu bameka, tulina okukola visa z'abantu bameka, bana. Naye sijja kusobola bantu bana, ngenda kukola visa ezo. Ne mugamba kale bw'obanga kyosazeewo yogerako naye ajja kujja ku office mutule ku table mukanye mulabe kyemukola ki kyemuggukako. Era nakwata voice note nga bwe yagimpa Farida, n'angamba Rosette zisagala kusponsoringa bivulu bya wano kubanga the end gwokola ki gwokola loosi. Nanga ne olw'okubeera gwozze gwaŋŋambye ngenda kusponsoringa, naye mpa abantu aba visa basatu, sigenda kuweza bameka bana wabanga akkiriza, ndi ready okusponsoringa. Ne mga kale muganda wange nekola voice note eyo byonna mbirina byenjogerako nenjiwa omukulu promoter Dithan, n'agiwuliriza n'angamba kale Rosette kankole ki kaŋŋendeyo. N'agenda ne batula ku mmeza akadde ako nga bakola agreement eyo. Already omukyala yali amaze okuyitamu mu contract ekyo kyavuddeyo nakyo kyakkiriziganyiza nakyo. Omukulu Dithan agenze ku company balina okukola ki okumaliriza byonna wamu. Nalina okubeerayo okukwata naye ekyaliwo nti akadde ako nalina classes zaali ezo zaali 2 almost that very day, so nali bizemuuko. Kakati ne tutambulira awo ne bavayo nga bakkiriziganyiza nga bakkaanyiza. Wala mu contract mwalimu nti New World Visa yalina okugula visa eza 3 era kibakumako nakyo mu ntegeregana. Era nga tickets zonna 4 zaali zirina okukolebwa ku New World Visa Experts. Era nga New World Visa Experts bali balina okuweebwa table. Era nga n'ekira nti posta yali alina okufuluma, posta zaali zirina okufuluma zaali zirina okuba nga ziriko logo ya New World Visa Experts. Era nga ne press conference yali erina kukolebwa ku location ya New World Visa Experts. Ebyo byali mu contract. Wabula contract bagi breakinga in the first place batya. Akaseera katuuka omukulu Salongo wa Shatani Promotions Dithan ng'atuuka okugula tickets. Ekyali kikkiriziddwa nti tickets zaali za kugulibwa ku New World yazigula walala. Oluvannyuma nnyo ye n'agamba nti waliwo visa company eyamuwa tickets nyange muwampe kubwereere ogutaali musango etaali nsobi, nti tewali muntu atayagala kintu kya bwereere nange ne wabeera nze. Naye omukulu Dithan yali alina okudda ku table n'agenda ku New World
n'atula ne CEO n'amugamba muganda wange twali tukkiriziganyiza ne mu contract mu ekiri nti ku New World twali tunogulako ticket seza nnya naye nafunye muzira kisa eyampadde ticket sezo ku bwereere ziyinza okuba nga tebamuwa ku bwereere naye nga yabalabalamuuko nalaba nga maybe ticket gye bali bagenda okumuwa nga laba maybe akasente kasukkamuuko okusinziira ku balazi bali bakola ki bamuweerako akadde ako nti yes kitegeerekeka nti nange ne waabeera nze ne nnoonyerezaako naye ndaba nti nnono ka price kali wansi muuko ngeza bugeza kubanga ekituufu sikimanyi ye omukulu yagamba nti tiketi bamuwampe kino nkyogeranga nze nti maybe ne waaba nga tiketi ezo tebamuwampe naye ng'atunuulira nti akasente ako akaali kamuweebwa ku New World Visa kali waggulu muuko ku kano akagenda okumuweebwa ku visa company endala nti singa kyali bwe kityo still yandibadde agenda n'atuula n'aba New World ku table n'abagamba nti kakati ekiriwo nina bano bampa tickets kasente kano mulimu difference ya 10 ate ne musajja wa business nti 10 ekiwe nkisevinga ku tickets nnya ne saving ebina nange mbala kufunako kakati tugenda kola tutya ne batuula nannyonnyola ensonga eriwo nti nga ne wankubadde twateesa oba mu contract kiraga nti tulina okugula tickets mmeka nnya ku New World Visa naye nyina company maybe empeedeka offer oba nsanze ka price kaabwe kalina mukenjawulo n'akawano oba bampeedde ku offer naye mbadde nsaba kanzigule wali naye bamala okuzigula wali eri so tugenda kukola tutya so that ne New World Visa tefiirwa kubanga wobanga bagenda kubagulako tickets nnya waliwo ka profit akagenda okuba nkakolebwa baaki aba New World Visa so nti mu contract oli yatula ne basomasomamuko ne balabamuuko eyebeera business ne kati contract in the first place obeera gwe kamwe nyini ogibreakinze nti okuta tickets n'ozigula ewantu owalala ate toyogedde toze kuddamu kutula ku table na muntu gwe wakanya naye oba na company gye wakanya nayo nti tugenda kubanga visa tuzigula wana tickets tuzigula waneeno kyo nakiri nakiri eyo ensobi yasookera ddala so mba ndi awo Farida owa New World of course nga ntegerako message nanga muganda wange ekyali mu contract omusajjawo already amaze gibreakinga tickets yazikoze eki yaziguze walala ate yakoze eki teyaŋŋambye nti twalize mwe tutuula ne tuba kusolvinga tutya ekintu ekyo nti ne bali benyini tebalina mpaka kukaka muntu kusajjawo omuntu tikyateeka however contract yali eragira obanga eraga nti tickets zali zikulina kukola ki era nga nebbeeyi y'okugulibwako bamaze gikola ki okugikanyako so oba oli afunyeka offer okuva mu visa company endala tours endala omanyi muno mu bulamu bw'ensi obuntu bulamu obwenkanya ne communication kimataringa nnyo ye bwe yagula tickets ze walala n'asirika nasooka n'asirika ate ndowooza n'asooka okutyamu okubaweereza tickets bakole ki baseemu visa bakanya kumugamba banange tukole ticket tukole ku bintu ng'obudde bukyali ng'asirise bwe yamala okubalaga nti aguze tickets ewalala ne bamusaba abakole ki kubanga nze Farida ojja natekerako message nanga muganda wange kinakugamba okikola ki okiraba omusajja yagenze nagula tickets ewalala teyaŋŋambye nako kati nze mbeera mbenefitingiramuwa mu contract already nga kisooka kimenyeddwa tambuulidde wabula yakoze eki teruna kyeterezezaamu kirala kyonna takommunikatinze wabula ngenda kukola ntya nangamba naye olw'okubeera gwe it's okay still nga bwe na promise nga tingenda gula visa meka 3 era ngenda kuziteekamu ne basaba promoter tickets obudde nga bukyali bakole ki basabe visa nga kyasirise luvannyuma nnyo n'alyoka bawa tickets era Farida nangamba muganda wange because of you ngenda kugula visa nga bwe nakola ki bwe nasuubiza naye already omusajja akoze eki amaze okundisappointinga in the first place ne mugaba bakole ekyo ne basaba visa yasooka ey'omuyimbi Lily Puzzle nefulumirawo ewatali wadde kutaataganyizibwa wadde okuyisaawo wadde eddakiika ne basaba eya Ozambe oba tekayo eya Ozambe
ne rejectinga ng'erina emisoso gyayo bagamba ali under age. Ne bakola ekyali kyetaagisa ne baddamu ne basaba omundi ogw'okumeka ogw'okubiri. Naye nga njagala mbajjukize nti singa omuntu obeera osabye visa n'osasula ssente ezo teziri refundable, tezikomawo. Era bw'oddamu okusaba olina okusasula ssente endala. Jjukira nti yagula eyali lipazo n'efuluma, ye muntu asooka, n'asaba eyahozambe ne rejectinga. Mu kurejectinga yali alina okuddamu okukola ki? Era okugisaba, kubanga omulenzi naye yali wakola ki? Wakujja. N'ateekayo ebyetaagisa omundi ogw'okubiri era ne rejectinga nga bagamba Ozambe yali under age, tasobola kujja yekka wano mu Dubai. However, abantu abamu mwenna mwawandiise ebyenjawulo, mwayogedde ebyenjawulo. Fresh Kid yajja ku myaka emitono ennyo, Tengetenge yajja ku myaka emitono ennyo. Yes, bajja naye baapulayinga batya visa zaabwe, bazikola batya, bajja batya. Kati w'osaba visa ne bakusaba ekyetaagisa ky'oba olina okukola ekyo ekyetaagisa. Nti visa yo we ya rejectinga nga bagamba nti ali under age, either alina okuba nga atambulibwako n'omuntu omukulu nga muzadde we okusobola okujja wano eno. Kati jjukiramu nti omukulu Dithan agenda okuleeta tiketi zino bahandika okusaba zino zi visa, obudde bwali bukoze eki? Buweddeyo. Nti kyandibadde tekigaana, kyandibadde kikolebwa ekyetaagisa omuvubuka ono okumuteekako omuntu ng'omuzadde bajje bonna, naye twagenda okulwanako okutuuka kweryesa okufuna omuntu olwo obudde nga bukoze eki? Farida yaŋŋambirawo before n'aŋŋamba Rosette njagala zino visa nsabirewo before mangu nziteekemu. Nti singa akadde ako bamuwa ebyetaagisa n'aziteekamu mu kadde ako, nti eyahozambe okurejectinga waliwo another solution okuba nti ekolebwako omwana abeera ng'afuna ki? Ng'afuna visa. Solution eyo yaliwo, naye yaliwo ku ssaawa esembayo kubanga Dithan promoter yaleeta tickets ezo okusaba zino visa ng'obudde bukoze eki? Buganye. Nti era n'omwana okurejectinga waliwo solution eyali eriwo yali alina okukolebwa naye kyali too late nga nekyasobola kusevinga. Era ssaawa eno kantwale obuvunaanyizibwa okutegeeza Ozambe. Ozambe gwe gy'oli olowooza era owanda muliro nti promoter yakozesa okulanga obulango, nti promoter yakozesa nga yakimanyi tiwetaaga kujja, naye ate nze kamwa koogera ngaafe abanyu wawuli visa yateekebwayo omundi ogwasooka ne rejectinga n'omulundi ogwokubiri visa yakola ki? Nti waliwo solution yalina okukolebwa naye obudde bwali bumaze okukola ki? Okuyitaako nga tewakyali kyakuzza, obudde bwali bugenze nga tewakyali kyakuzza. Era bagamba nti Dithan tiketi ya Ozambe mbu yali fake, teyali ntuufu. Ekyo sijja kukyogerako nnyo kubanga gye yakolera tiketi ezo simanyi, wabula njagala njogere ku kintu kye nnyinako obukakafu, kye mmanyi obulungi ennyo, kyentegeera nti visa ya Ozambe baateekamu visa yo aba New World basamu visa yo omundi ogwasooka ne rejectinga n'omundi ogwokubiri. Nkiddamu nti solution yaliwo okulwana ojje naye kyali too late. Ate ng'obuzibu buva ku promoter nti tickets yazibwa ku ssaawa esembayo, maybe yafunamuko omuli fiya ng'asose n'atyamu olw'ensonga nti tickets teyazigula ku ki? Kubanga baamugamba nga tukole tiketi ng'obudde bukyali, tukole visa obudde nga bukola ki? Nga bukyali. Naye ye maybe ng'akyakola research afune kasente akawansi oba afune offer okuva mu visa company endala yonna kye yafuna, naye ate bano n'ababye beetaaga ku ssaawa esembayo nga ddala wakyali kyakuzza. Nti visa yo yali erina okufuluma Ozambe singa tewali okakukulizaako nti wali under age, yali erina okufuluma mu budde kubanga neyaani neyali lipazo yafuluma mu budde era nebaweebwa. Kaakati mba ndi awo nga Dithan ankubirako essimu aŋŋamba muganda wange omukyala yatusuubiza mu contract kirimu nti alina okugula visa mmeka? 3. Naye acomplaininga alemeddeko nti 2 zikola ki? Zimala. Naye nga yeerabidde in the first place yasooka okubreakinga contract eno
ng'agula tickets okuva ewalala ng'ate contract eragira tickets zaali zirina kugulwa wa ate nga tebaatuula ku kisolovinga oba ku kitunulamu. Kakati nenkubira Farida owa New World Visa Experts ne mugamba ate omusajja nga ngamba nti ogambye ogenda kukola 3. Nangamba muganda wange njagala otuule nawe ofumintirizeemuuko. Omusajja namunnyonnyodde n'aganya okukola ki okuntegeera. Nasooka nensaba visa yali di puzzle nefuluma si visa esooka nti visa esooka. Nensaba ya Ozambe bwe nasaba eyo Ozambe ne rejectinga. Jjukira nti no obeera ng'osabye visa ng'ohaddeyo sente zikomezebwawo okitegeera. Neziramu nensaba omundi ogwokubiri era amaaso asudde sente ntya endala. Ekyo kimala omuntu okutegeera wabanga ategeera nti almost mbanyo nye sente z'abantu bameka 3. Ate nga n'ekirala nti omuntu ono yasooka nandyamu olukwe. Naye nkoze visa y'omwana omundi ogusooka sente zange zikoze eki zigenze nfuniramu wa. Nkoze n'omundi ogwokumeka ogwokubiri ate ensobi teyali yange. Okitegeera kubanga bo before nawe tebamanya nti omwana ali under age. Okitegeera nti bagenda kugirejectinga bawe ensonga nti ali under age. N'olw'ensonga eyo nentunulamu ng'omuntu nenfumintiriza ne batuula ne baddamu ne boogera ne bafunamu kaawa obutakkaanya. Owa New World agamba twateesa visa mmeka 3. Tukoledde omuntu asooka neeyitamu ne tukolye owokubiri negaana sente tumaze zikola kisasanya zigenze. Tuzzemu omundi ogwokubiri tufuniramu wa era tukwale n'omuntu ow'okumeka tube nga tukoze visa za mirundi egyo na twateesa mmeka. Ate nga in the first place gwe nga gwe promoter contract omala ogikola ki ogibreaka. Kino nkikoze lwakuba nti Rosette naye nange nalibadde n'ekisa ne ngamba owaaye kambirekawo kubanga sina wenkola ki wefuniramu. First of all post zafulumanga tekuliko logo yaki ya New World. Nga nze omuntu eyabakwasaganya abantu ababiri zikampani 2 nange bwe namala okwasaganya abantu ababiri nkimanyi nti aba New World bamanyi kibakola ki kibakola. Nkimanyi nti promoter owa Shatani Promotions aina experience ekintu akiruddemu amanyi kyakola ki kyakola. Nange nalina okugenda maaso n'okukola ebyange. Nina courses 2 zenkola ezintuddemu nti nyina concentrating ennyo okulaba nti nziyita. So namala bakwasaganya nemanya nti kikoze eki kiwedde. Waba oli yaŋŋamba nga kino nenziramu netwa ki kigenda okukolebwa. Oyina ŋŋamba ki nempuliriza nolwe kigenda okukolebwa kubanga nali manyi ababiri basobola okukola ki okuguza ensonga eno mu bulungi nnyo nga tewaliwo nkayana. Kakati nga akaseera katuuka ebyo bibaddewo Ozambe tazze era Ozambe kino nkikugamba osobola okugamba nti baali bankozesa noyogera kyo noyogera kiri naye ngaffe aba New World Visa kinyinza okugamba nga gano ge mazima. Visa yateekebwa omundi ogwasooka neteekebwa omundi ogwokubiri naye visa nekola ki negaana. Era waali badde wakolebwawo engeri endala entuufu ey'okuyitamu naye akadde kaali kakoze eki kaweddeyo. Kino muganda wange kinyinza okugamba. Then nenenyamu promoter. Lwaki? Nti promoter yakimanya mu nsaawa esembayo. Yakimanya mu kusookera ddala nga visa esabiddwa ti visa bagirejectinze ne bagisaba omundi ogwokubiri era visa ne rejectinga. Promoter ye yali communicatinga n'omwana Ozambe si New World Visa. Yandibadde atwala obuvunaanyizibwa nga bwe yakwatagana n'omulenzi n'amunoonya bakole bonna. N'amugamba Ozambe visa yo tugiapplyinze tugisabye emirundi ejja 2 naye visa eganye okukola ki okufuluma olwa ABCDEZ. Twandibadde tusobola okulwana n'efuluma nga tukoze kino nakiri naye obudde bukoze eki buweddeyo. Naye muganda wange mbadde nkwagaliza nange ensaliddwa ng'omuntu kubanga Dithan tana kyafunamu wabanga dakirufu yagula tiketi y'omwana aba tana kyafulamu nga visa yali yakugulibwa muntu mulala si ye. Kati talina kyafuna mugamba nti omwana asigale oba mukoto ogere ng'ate ye yamunoonya n'asobola okugula tiketi eyo nga visa si agenda okugigula. Talina waafiirwa Ozambe okugenda obutakola ki anyway yafiirwa Ozambe nga tazze kubanga nyina okukkiriza nti waliwo abantu abatazze olwa Ozambe abadde balina okujja ku Ozambe. Lili Peza alina abawagizi bejje nga ye ne Ozambe alina ababe. Kati eriyo abakiwudde nti Ozambe tazze ne bagamba tunona ki nga bo bawagizi ba Ozambe nga si bali Lipazo. Abali Lipazo bazze aba Ozambe ne batakola ki ne batajja. Kakati promoter tiatwala buvunaanyizibwa kugamba mwana
okumunnyonnyola omanyi communication naye matalinga kyamaanyi nnyo yandibadde agamba Hozambe n'amugamba muganda wange obudde buweddeyo tewali kyakolebwa naye mpe nnamba y'essimu ngutegereko kano akasente okumunyiga ebiwundu okumubuzaabuza like okumukakkanya. Communication matters a lot in each and everything as far as business is concerned. Wandibadde otwala obuvunaanyizibwa nga gwe promoter n'okubira omwana essimu nga omwali mu communicating n'omubulya ABCD mpaka ku Z. Omwana oyo nsuubira Hozambe kubanga ne yabadde first flight ye teyeebase. Yategeza mikwano gye gyonna nga wagenda okutraveling agenda Dubai. Abadde alanga ekivvolo. Tuleese wano abayimbi bangi oba tulanze wano abayimbi bangi. N'ekizibu kyakusanga muyimbi nga naye akyenyigiddemu. Alange agambe ategeza abantu be Dubai. Nti bannange ngenda kujja mu nnaku z'omwezi bwesi ne bwesi mwezi bwe guti mwaka bwe guti mpafominge. Ozambe gwensoso okulaba nga akitaddemu amanyi kubanga yakyagadde naye okusamu amanyi okulanga okutegeeza abantu ba Dubai bafaanizi bwe naye agenda kujja. Kubanga ekintu kino eno kiyamba nnyo nti newankubadde oli muyimbi munene ekyenkanawa olina abantu bakukkirizamu abakwagira. Era nti wobeera ng'oli Uganda ng'otegedde nti nnyina show e Dubai. N'otwala obuvunaanyizibwa n'oteekala n'oba nga togenze nnyo kubanga abamu abayimbi bagamba mwansasudde okulanga. Bannange obuntu bulamu n'okwagaliza nakyo kimatarenga. Oli muyimbi ogenda kujja Dubai, olina following y'amaanyi nnyo, olina abantu mu nsi ez'enjawulo bakukkiririzaamu abakwagala. Naye tutaddewo wadde ka poster kulaga abantu nti bannange ab'e Dubai ngenda kujja nga ennaku z'omwezi bwesi ngenda kuperforminga so that kiyambeko abantu abo abadde batagobera social media platforms endala ziranga. Oba n'omuntu kakasagamba nti Kamili yeegambidde kamwenyini agenda kujja Dubai ennaku z'omwezi nga bweziti omuntu oyo naye akitegera agambe wayenja kukola kinja kujja. Yes oli munene naye kikugasizaawa okujja n'oyimbira obutebe obukalu. Tufunye abayimbi bangi abanene abaze wano eno naye ne bayimbira obutebe obukalu. Ndi tuli bantu abaagala okubikirira abayimbi baffe ne bapromoters baffe naye ng'ensobi tuziraba. It is not simply because we don't know what to say. We don't know how to speak. We know what to say and we know how to speak, but ebintu ebimu tubyerekereza. Ba promoters balina ensobi zaabwe bo nga bo ze bakola n'abayimbi balinamuko ensobi zaabwe entonotono ze bakola ki ze bakola. Omuyimbi n'agaana okupromotinga ekivulu n'agaana okuteekayo wadde ka post okulaga abantu. Kigenda kugasizaawa okujja ng'oli munene naye n'oyimbira obutebe obukalu bakwate bagambe nti Kamili yazze naye yabadde flop. Tekina kye kikujjako kukwata poster kugiteeka ku social media handles zo omuntu okumanya kino agenda kujja oba oli no influence abantu nga 10 oba 100 ne baje ne batendinga show. Tekina kye kikujjako naye Ozambe yatulaze omutima nti yalanze from the start najanga alaga abantu agenda kujja era abantu babaddewo abadde bamulinze abadde balina okuyingira bafanzi be era baawudde tagenda kujja tebakoze eki tebatawalire kujja. Tulabye wali n'abayimbi nabo ba disappointinze ba promoters abatono ennyo. For example Alien Skin ye muntu gwe mmanyi nti akyasinze okusumbwa no ba promoters nti omundi ogwasooka promoter yamutegeka abantu bagamba nti lwakwa promoter amutegese muto yensonga lwaki amuyisizaamu amaaso naye singa abadde promoter ono nga yamutegese tosobola kumuzanyirako yo nonsense or ta entertaining a nonsense and that kind of stupidity tabi entertaining. Naye tulaba nti promoter yennyini gwe bagambako yategeka Alien Skin ne Alien Skin still n'akulaga nti akyalinamu emizannyo. Date gye yalina okugirako ku performinga n'akulaga nti si ye date gye yagirako wabula nti yali mugezi ekimala na playinga cool nata behavinga bubi nga bwe yatukola ku ssaawa esooka ku mulundi ogwasooka naye kakanya nakiplayinga cool yali musanyufu airport buli omu nakulaga nti musanyufu na performinga bulungi nnyo n'agenda naye nga nkukakasa nti Alien Skin naye yaleetera promoter ekivulu okumusala nti abantu abali mu kivulu si be bantu abali balina okubeeramu. Lwaki? Kubanga eri abaana bali basabye sick leave. Tosobola kusaba sick leave kusahada ejja nodamu n'ogisaba ne kusahada ejja bamunfuna kati eyo Justin mbadde mpitiddeyo ko buyitizi ku nsonga ya Ozambe nti musajja watu yagezaako naye okupromotinga ekivulu era kikisinga okumuluma nti yapromotinga ekivulu nti maybe abasajja bamukozesa okupromotinga ekivulu
naye nga teyali ku budget oba teyali ku programu yaako jja. Visa gyenteekako essira yakolebwa ogwasooka n'ogwokubiri ne rejectinga kyenyinza okugamba ozambe oba ne bafaanizi ba ozambe. Kaakati eyo nga tuvuddeyo byonna nga bimaze okuhappeninga, then amawulire gatandika okutambula. Kampani eyakola visas ng'etandise okusongebwamu ki olunwe. Naye kino kyengenda okusaba munnamawulire yenna ali eyo, ngo obadde oyina information oba eggulire lyonna lyogenda okuwa ensi, nsabanga osooka onoonyereze ku sayidi eza bbiri. Olw'ensonga nti tumanyi okukola ensobi n'olulya sayidi emu naye nga towuliza sayidi ndala n'okolerawo ensobi n'okola blanda. Nti sayidi eri agenda kuwa sayidi ye, teri muntu yali yeesalidde mu ssango. Oli agenda kuwa sayidi ye nga yeebikkirira akugamba ekyaliwo eki ne weki ne weki. Nga gwe munnamawulire kozesa obukugu bwo n'obumanyirizi bwo ne common sense ogambe omuntu ono aŋŋambye bw'ati naye ate sayidi eri endala yeegamba etya. Njagala mujjukire nti zino kampani ze tuzannyiramu z'abantu, baziteekamu kingi, basacrificinga kingi, ze ziriisa abaana baabwe, ze ziwerera abaana baabwe, era ziriisa n'abantu bangi. Nga olina kuzizannyiramu kumala gwogera matankane otegedde ekituufu, onoonyerezaako n'omanya ekituufu. Kubanga olunwe lwateekeddwa mu visa company naye nga temumanyi ekituufu kyekiridde, nti oli abawadde sayidi yammwe n'abagamba nti ABCD temwatu tebuvunaanyizibwa bumala na kunoonyereza kumala kumanya sayidi ye eri endala egamba ki. Yensonga lwaki ffe ngaffe abannyondo media ebiseera ebisinga, si biseera bisinga, nti ffe oli wajja ne complaint ye tugiwuliriza. Bwe tugimala okugiwuliriza ne twagala okumanya yeso complaininga ku muntu ono yali ludda wa ye sayidi ye eri etya. Nti ffe abannyondo media twalikoze ensobi nnyingi nnyo era abantu bangi nnyo bwe twali tutira brands zaabwe for nothing. Kubanga tulina abantu abajja gye tuli. For example, nafunako omuwala yafuna obutakkaanya ne boyfriend we. Bwe baafuna obutakkaanya yajja gyendi n'afeekingaawo simanya biki bitwatugende, najja n'atugamba mbu oyo gaayi mufere yamufera sende west ne west ne west, nageza kunaga screenshots nandaga biki byonna byatwatugende naye nga byonna abifeze. Wabula olw'obulumi bubi nti badde mu relationship ne bafuna obutakkaanya bamukyaye, najja n'ayagala kutanishinga erinnya lya boyfriend we ku media ekitali kiki kituufu. Nti ffe tutwala obuvunaanyizibwa okumanya kyogera kituufu yagamba ki, era ne mugamba olina ennamba ya gaayo oyo twogereko naye tumanye sayidi ye, lwaki yatute ssente zo, lwaki teyakoze kyadateekeddwa kukola nga wamusasula. Omwana adda kumukwebuzabuza ekizibu ekiriwo, enamba sigirina, aye enamba nsobola okugifuna naye we nnaagikuwa agenda kugamba birala ABCD. Ne mugamba nkolera ekintu kimu, ndi ready okuyamba okukola kyagala okukolera, naye mpa ku nnamba yoyo gaayi njogere naye. Bwe tumala okwogerezeganya naye mmanya ekituufu then nzije tukoye twegeddwa okukola. Omuwala yambulokinga n'asirikirawo nti singa yeyo ngeri gye tukolamu twandibadde tutatanya amannya g'abantu mangi nnyo ne zikampani nnyingi nnyo. So this is not the way we are supposed to do it. Era waliwo kampani emu eya visa mukwano gwange ya naye gy'alangira. Twali wano ku union era abaana bankubira essimu Rosette twagala tuyambeko, njagala kuweno interview ABCD. Omwana nampya nitwala obudde nezje nemba meeting abaali babiri. Natula n'abaana abo bambuulira ebintu byali bingi nnyo kale tebyali necessary kukubibwa kwa ssente zaabwe oba kubutaweebwa ekibali bitegeddwa okukola ki okuweebwa. Omwana nyimbulira ebintu byali biyitirivu nnyo n'ayingira munda akola kino ali kiri byonna tebikola ki tebyetaagisa. Omwana gatukole interview tukube kampani eyo visa kampani emu. Ne mugamba manyidde ya wange ekiriwo nti esiganye byonna obimbuulidde mbitegedde, naye osobola okunzikiriza nenjogerako n'oyo nannyini wa kampani gw'oyogerako gw'ocomplainingako, nenjogerako naye one on one manye ekimuvaamu. Omwana ngamba it's okay. Ne mugamba tulina kukola interview eno kansooke njogereko naye okkiriza tugendeyo ku office gye bali. Omwana ngamba ku office gye bali naye mukambwe tagenda kuwuliriza ABCD. Ne mugamba n'aba mukambwe nga tayagadde kumpuliriza na kumbuulira kinyinetaga kumanya, then tujja kola interview nga bw'ogikola ki nga bw'ojagala. Ffe tuli ba content creators, tuli abantu abagala ekitu ekitambula nga newankubadde but still
tulina okutunuulira kampani z'abantu oba amanya g'abantu ojja kwagala views ku trendinga naye ate munno gy'omutaddewa twakwata ekkubo ne tugenda olunaku oluna nalwono nanga nabo abaana mafuta gange ntwaddemu obudde sibasabye wadde olwataano ne tutamanya tugenda paka ku kampani n'ensinkana omukyala twayogera bulungi nnyo era yayogera bulungi nnyo era ne tukkaanya buli kimu kyalina okuwa abaana nampa ennaku zaali ezo naŋŋamba Rosette mu nnaku 2 abcd ngenda kubatereeza era ngenda bawa ebintu byabwe naye nange mbalina ensonga yange abcd nga naye alina ensonga eyiye ekola ki eyimiridde twavayo tukaanyiza nanyini kampani musanyufu alyoke abaana basanyufu balyoke za ennaku ezo 2 nga bwera kinsuubiza abaana nga bafunye kye baagala ne ŋŋamba alhamdulillah tukola amawulire naye tetuyimiridde kuttattanya bizinesi z'abantu lwolaba nga nvuddeyo nga ne mu kamera nga nyinako kyenjogera manya nti kiba kisusse era mba nyina ensonga lwaki nvuddeyo nkyogereko bintu bingi bihappeninze wano eno abantu batubbye abantu batukoze bubi naye tuvayo mu kamera kubyogerako okyerekereza n'ogamba aizuru ekyaze kankyerekereze n'okina ekigenda nga bwe kiri so ku nsonga eno tuleme kuteeka lunwa ku visa company eyakola kubanga gojja kuba yogere kyoyogedde olw'ensonga nti bayinza okuba balina ke bakuwadde oba ng'ogambye nti oli nange nyina visa company gyenkolera gyenjagala ebeere ng'etambula oba nti ono mukwano gwange oba nyina ke yampadde nze kanzije buginkole ki era muganda wange wande wajja nonneebazaako n'oŋŋamba oyina engeri gy'otambuzaamu ensonga eno mbazaako mabega ku kyono omulezi munansonyiwa okuddadde mabega just njagala mbatambulira ekintuka we kitambula mumanye nti tulina okukola ebintu bino eno bw'oba nga tolina ethics z'amawulire at least kozesa common sense ku byagundi ono omulenzi yali alina sirimu gwe bali bagamba omuwala bajja ne bampa vidiyo ngiteekeyo ntandika okutanishinga erinnya lya gayi nti alina sirimu saayina bukakafu gayi alina sirimu nakwata vidiyo nga bwe bajjagala ne interview n'egitereka ne ŋŋamba nga sifunye gayi ono sigenda kuta vidiyo eno ojja kusaako omusajja nti alina sirimu nga tamuyina asobola okusuwinga ng'otanishinga erinnya nti alina sirimu nga tamulina nanoonya gayi mpaka we namufuna twagenda amalwaliro 2 gonna gagalaga nti gayi mulamu talina sirimu omwana agamba alina sirimu naye nga yamumusiga yono omusajja ndowoozayo engeri gye bitambulamu ndiseŋŋana papa nenkwata njagala amawulire ga trending nga ntandika okukola kyo okuteekayo kino okuteekayo kiri twagala views naye ate tuzikola mu buntu nga tumaze okwegendereza bw'oba tolina mawulire tuba tolina ethics z'amawulire at least ogenda kutula okozesa eki common sense ogambe nti kino kirina kuba bwekiti ne bwekiti so tuleme kuvangayo just kubuukira kintu kukyogera nti olwokuba mpulidde oli aŋŋambye towuliddeko sayidi ndala nohatanya bizinesi ya munno olwokuba nti oyinza okuba kwadde akasente oba just nti oli mukwano gwange nga towuliriza sayidi it is totally wrong and I condemn it 100%. kola enough research ogende okujja eri abantu nga sayidi zizo noziina sayidi yono ogina agamba bwati sayidi yono ogina ogamba bwati kati abantu abakugoberera bakula bagenda okuwulira message eyo leka okusala okuva gye bali bagamba okusinziira kono kyayogedde ono ye mukyamu okusinziira kono kyayogedde ono ye mukyamu eyo nga tuvuddeyo kakati nga njogera ne promoter Dithan muteekerako message muganda wange byonna ebibaddewo mbikoze ekimbira ebyo butakanya na bitu atugende naye ensisi bw'erina okutambula nze mbadde nteesa byonna tebikoleddwa nga balina byakola ki kolebwa naye nze okusigaza omukwano n'obuntu bulamu eri kampani gyenkola nayo ewamu naawe mbadde nteesa tutuule twogeremuuko ku ssaawa eno esembayo kiki kye tuyinza okukola kubanga obanga kampani yavaayo nekola visa yasooka nebeera successful neyitamu nekola eyokubiri ne rejectinga nedamu negikola ne rejectinga ezo sente kampani ziyaluzinga kampani wano tena weefuniramu ekisookedda tickets tezagulwa ku ki ku kampani so kampani totale yebeera koze eki eluzinze talina we benefiting de ne mugamba omanyi mbadde nsaba tutuule twogeremuuko abcd obutakola ki obutaluzinga relationship n'abantu bali bekola ki benkola nabo nti nyiza okuba nga si
goberedde nnyo nti ate nkola nabo nfunayo ssente ABCD. Omanye ebintu ebisinga tukulembeza nnyo ssente naye n'obuntu bulamu kintu kikulu. Ne mugana ne wonnaasigala nabo nga tulina obuntu bulamu okukkaanya wadde sizzeemu kukola nabo naye nga waliwo obuntu bulamu baleme kulowooza nti nange nakibaddemu n'abaplains n'abazannye ekyo saagala. Mbadde nsaba tukole ABCD tulabe nti nno nsigaza erinnya eddungi gye bali naawe ku sayidi yo tusigala nga tukola ki nga tukwatagana kubanga yenze eyimira wakati wammwe ne mbatabaganya okukola mwenna. Nangamba kale muganda wange ko kiŋŋambye nkiwulidde nkitegedde nengenda kukikola lwakubeera ggwe. Ne mwebaza nti neeyanzizza naye nga yali tena kukikola lwakubeera nze kubanga contract yali esoma kirala era alina kukikola nga contract bwesoma naye nange nafuulamu sino nekkakanya ne mugamba muganda wange kale kina buzibu kikole ku lw'okubeera nze kubanga nze ndi muntu ayagala eddembe mu bulamu bw'ensi. Ndi muntu ayagala obwenkanya. Njagala nnyo ssente nnyo naye ate sikulembeza ssente mu buli kimu. Njagala nnyo obuntu bulamu. Njagala nnyo obwenkanya. Njagala nnyo eddembe n'okukkaanya. Kakati ekyasembayo nziramu mutekerako mwezi tulina okumiitinga tulabe yo kampani kale watono tune benefitingiddemu bwa yesu zokwanga na wakoze loosi naye ate kiki tuyinza okuzannyawo okwo nsigaze enkolagana ennungi nabali kubanga nzi akola ki yabatabaganya ku ssaawa esembayo nakanyamunoonyako nga nzirira ne munoonyako nga nzirira teyanzirira. So mbagamba nti mwenna ebiseera ebisinga omuntu oyinza okwagala okulya ekinene n'otayagala munno okulya n'okutogera munno. Eno ensi okuwangula okumalako nayo olina okuba nga otambulira ku mazima n'obwenkanya. Nkiddamu njagala nnyo amazima, njagala nnyo obwenkanya, ate ndi mukyala mukakkamu mu bulamu obw'obulijjo. Mu bulamu obwa bulijjo njagala amazima, njagala obwenkanya, njagala obuntu bulamu, ate nga ndi mukyala mukakkamu. Va ku bino ebya media gye tuddeyo ne tuzungawo ne tukola kino n'okola kiri mu bulamu obwa bulijjo naye ye embeera bwe yatambula. Toyagadde munno kufuna, oyagadde gw'ofune ne nawe n'okomekereza ng'okoze eki ng'oluzinze. Tewali kye kigasa. So yeyo message yange n'okugambako ku ba promoters abamu waye n'ab'omu Dubai mubeere nga mutandike okukola ebintu nga mubikola mu bumanyirivu kubanga si gwe gusoose okutegeka ebivulu muleme okusalwa. Sometimes muluzinga olw'ensonga nti mubeera mwagadde kola mu ngeri ya nakyemalira mwe mufunemu abala bafiirwe ekintu ekitali kirungi. N'ekirala mutuwemu ka respect nga ffe aba media ababalangira abakola nammwe tuli bantu aye tutegeera. For example, oli avayo promoter najja nayagala okukozesa nga ye bwakoze eki bwayagadde. Ekisookera ddala za promoters bangi benkoze nabo naye nga tebampadde ssente ezo zebateekeddwa kumpa wabula siri muntu atunuulira ennyo essente ntunuulira nkolagana yange n'omuntu oyo gwe akoze naye. Era ebiseera ebisinga nkolera promoter n'omutima ogwo gumu oluusi nga tampadde wadde 5 dirhams naye kisinziira engeri gyazzeemu nange n'ayogera nange. Kati promoter waliwo eyazze nangamba muganda wange mbadde nsaba tukole naye nsaba tukole mbwe tuti ne bwe tuti ne bwe tuti ne bwe tuti naye njagala okimanye nti kyotugenda kukikola naye naawe obeera ofunamu ogenda kufuna content. Mwine neebuuza mazima ddala wano wendi ssaawa eno nkyanoonya content. Ssaawa eno nkyalina okukolera omuntu nti noonya content. Ekisookera ddala nze kamwenyi ndi content nga nze I'm a YouTuber, I'm a content creator. Newenkera ku makya neŋŋamba nti kati Rosette njagala kukola content trending abike wano Dubai asaleko ne Uganda na parts zonna nsobola okumukola kubanga I have this. I'm a good creator. I'm a content creator. Ate ekyo mukimanyi bulungi nnyo. Nti wenkera ku makya neŋŋamba nti kanjala kola content trending bw'abanga tagenda kukosa muntu, tagenda kunyigiriza muntu. I'm a content creator. Nsobola kukola content. Nje naku zino eno olwadde bangamba Rosette ng'osiriseemuuko twatugende nsiriseemuuko olw'ensonga nti nyina kosi ziri ezo bbiri ezintuddemu. Ze sitaagala kutataganya bwongo bwange nnyo kuba kati wano wendi nafuuka muzadde sigenda kutunulira kintu kimu. Content afuke content onyina okujja akasente twatugende nze n'okutandika okukola content okukola social media okubeera ku social media okukola content saakibalamu ssente wabula lyali
like ndi part of, it's like it is part of me. I just like it. Kiri munda munze nti nkyagala ng'omuntu era kuva mu ntandikwa sakibalamu ngenda kikolamu ssente wabula kinyumira nkikola ng'ekintu ekinyumira nga kyenjagala ndi kinsanyusa era so akulimba tikole nti funa mu ssente nengenda eno nengenda eri nti kwendilayinga nyina okufuba ennyo nampaka lango nyina okukolayo ssente nyina sources nnyingi ez'enjawulo gye nzija ssente zange nti eno weezibikira nsobola okuyiiya endala kubanga ndi mukazi mukozi ate muyiiya oba okiraba so kati bw'olowooza nti ogenda kujja onnangiso ŋŋambe tekalowooza nti jangu tukole bwe tukole ogenda kufuna content abcd ate bw'ogiramu eyo ango ate obwongo bedde ddala ate nga nsobola okukulangira ng'oze mu ngeri nnungi nnyo nga sikuggyako wadde olwataano nenkulangira bulungi nnyo n'ekivume kibeera successful nga tumpadde wadde oluki oba negamba nti kale kiriwo kiri nti just mpaayo full tanka y'amafuta so that tujagenda okupikinga omuyimbi tujagenda ku gundi ku sound check tujagenda waneeno just kyoba okola ki so bapromota naffe twetereeze n'okurespectinga abantu n'ekintu kyamakulu nnyo kya muwendo nnyo era ndi ready okukola n'omuntu oyo yenna nga ali ready okukola nange nga ata respectinze oba ssente weeziri oba ssente ziriiwo ssente yesiganye nzaagala era nja kukola ssente naye ate n'omukwano n'obumu ntera nnyo kikonsidalinga so temuntwalanga ng'oli bwe yazze namugobeddewo tukole bwe tuti kubanga ngenda kufuna content sikyanoonya content ssaawa eno era nkozeko kyembadde sobodde mu budde buno wembaddewo olw'ensonga nti ndibbizemuuko kose zentwala ebbiri zendi mu kukola z'amaanyimuuko si za muzannyo kubanga sigenda kubeeraawo eva obwongo butule mu wantu wamu loze tulina kubanga onoonya content ssaawa zino ndi muzadde nafuna omwana ngenda kumuinspiringa ntya ngenda kumuinspiringa nga naye alimu ebyokunoonya content kukola bwendi bweti yes nkyagala nga nze omuntu era nyina okukikola nja kukikola naye ate nyinako n'obuvunaanyiza obula bwe nyina okutwala so that n'omwana wange ajja kukiraba ng'ekyokulabirako maama wange akola ki professional job ki gy'akola akolawa okumuinspiringa naye akola ekyo naye aleme okubeera mu kino kutaataaya ssaawa eno so kye kintu kyentunuulidde era wendi okuba updates ezitambula ezibaganyulwamu ezibagasaamu wendi ku media nyiina kulya ddala nnyo but still ndi bizemuuko nti nyina byenkola ndi mu kusoma era very soon if you see me somewhere mukafo nga kasava temugamba nti ate abange waliwo enguzi wantu waliwo nguzi so kintu kyakuyiiya kozesa bwongo nakulaba nti tugenda mu maaso sikutunulira kimu content nze nyina kuba nakakamera kwe kujja ssente nyina kuba bwe nti kyo nakina kiri nedda waneeno tulina okubanga tuyiya ebintu ebyenjawulo bagamba enswa bwekyusa eriiso nga nawe okola ki okyusa envubo yes so byebye byange baganda bange nenga maliriza nga mbasaba nga mbagamba nti obuntu bulamu n'obwenkanya kintu kirungi nnyo nnyo oyinza okwagala okunyigiriza muno ku kisenge gwoyitewo newesigala nga nawe tokoze eki tofunyeemu seetuzaagala tuzinoonya zizatweta ne wano era omutokeera okugenda okukola abayitaaga ssente naye ate tuleme kukulembeza nnyo ssente mu buli kimu si buli kintu kyonna nti no ssente yekikola ki yekisolovinga bannamawulire tubeerewo tukole amawulire agaffe tugakole bulungi nnyo naye tugakole in a professional way nga okoze research emala okuwa both sides okumanya nti no kino kyabadde kitya neno kyabadde kitya okusinga okufavoringa side emu noga nti no gyendeese that's not how we supposed to do things tulina okulaba side ebbiri enegamba ki enegamba etya ng'ogyeko nti mpeereddwa akasente ng'ogyeko nti nono mukwano gwange nojja noowa ensi ekintu ekituufu yo neesalawo ono agambye bw'ati okay ono agambye bw'ati okay so New World Visa Company nasalawo okukola nayo olw'ensonga nti sibawulyangamu wadde enkenyera bakola ku bantu bulungi nnyo n'abantu be mbasindikira abaana banneesiga nnyo abaana bali mu biyimba loze tunamazeeko contract yange naye njagala visa nyina gwe nawa banziba abcd naye njagala bagenda kupa cancellation njagala kukola visa change neŋŋamba nti muna egenda ku New World Visa Experts era ne bagenda mu maaso ne bakolako bulungi nnyo aba New World sibalinamu kwemulugunya sibalinamu mbeera yonna era abaana mubakozeeko temubakaabizza bafunye kye beetaaga companies endala tuziwulira abaana bagenda complaints zaabwe abcd ne New World Visa siwulyangayo complain yonna era mbasaba gwena ng'oli eyo oyagala freelance oyagala visit visa oyagala abscond removal oyagala kujja mu abscond oyagala
kubanga ojja ng'olambulako wano Dubai ogala tiketi n'ebisingako awo, jangu onoonyeeko oba onoonye ku ba New World Visa Experts. Tebagenda kukabya mwana wa maama, bagenda kukuwa ekituufu ekyo kye weetaaga. Communication eri very okay, mu communicatinga n'obeebuuzako kyagala kyonna bagenda kukolako bulungi nnyo. Nammwe abali omukimanyi siwulira nk'omuntu yenna yali agikaabye. Eyazeko ne complain lumu nga ndi mukulanga twatuula naye era tugenda ku New World nti waliwo omuntu yali akola ku New World before yakosa chance eyo n'abakumana gwajjako ssente mu linnya lya New World. Twamala tukisetolinga ebibaddewo mu kampani mwonna, abantu bakozesa amannya g'abantu bane babba ssente, bibeerawo wonna. Era mbasaba nti obanga obatuukiridde jangu ku ofiisi, oba tasobola kujja ku ofiisi itamuuze. Nja kugenda basereze wetaaga okuteekayo itamuuze. Siri mukazi mulyake, siri mulyazaamanya, siri mu buyabuya, siri mu mbeera ezo. Nkola akasente mu butono bwako naye nga kaamazima nga keekange. Sikkirizagana muntu azanyira mu ssente ya muntu, kabeere muganda wange oba mmange oba kitange oba ani, okoleka mpozi nga sitegedde. Naye nga ntegedde nti waliwo engeri yonna ba muganda wange yajje ku muntu ssente natamukolera kyayagala, nyimirirawo. Okoleka mpozi nga sitegedde, ntambulira ku mazima na bwenkanya. Saagala muntu kubba ssente ya muntu, ssente ez'obulyake teziwangaala. Mwebale nnyo okutwagala, era nsaba abaana ba Nyondo Gleam mwebale kutuwagira, mwebale kutwagala. Era nebaza Mukama Katonda nti mutukkiririzaamu. Nali wakujja ogwo mwezi ogujja Saudi Arabia, twagala kutandika kutambulako mu nsi ez'enjawulo ezo nga twali twasuubiza, naye olw'ensonga nti nyina ebinkwasaganyizaamuuko bye mbagambyemuuko bikyankwasaganyizaamu sinamaliriza. So ogwo mwezi ogujja ngenda kufuba nga bwe nsobola nti Whitney agenda kujja Saudi Arabia abeere nga supplying ekizigo kya Nyondo Gleam. Mulabike bulungi baganda bange abali ba following okuva mu ntandikwa, si bwe nti bwe ndabika mpaka kati. Nyondo Gleam kizigo ky'amaanyi nnyo, kikola nnyo. Atubaza Mukama Katonda nti tewaliwo business tali mu challenges, naye tulina communication ennungi. Ndi client waffe tuba tumuwadde ekintu, waliwo ekisobyemuuko, tucommunicatinga tutya naye, tucommunicatinga naye tubeera down nnyo, era tucommunicatinga tukwataganye naye, nitukola nabo. Mwebale kutwagala, era katusaba Mukama Katonda atusobozese nti mwezi ogujja ogw'omwenda nga guggwako Whitney abeere nga ajja Saudi Arabia. Bwana aba Saudi Arabia yadde mtu arranging ajeko Oman, tudde mtu arranging ajje Qatar abeere nga basupplying. Olw'ensonga nti tukosa DHL naye bano abantu eno bali USA wa batera okwaffordinga akasente ka DHL, ne kati mmwe kyabalemerera kuba akasente kabeera kangi. Wesanga nga product sente gy'oziguze aleza ogenda okuziteekamu kola ki okutransporting ekintu kyo. So ne bibasoberako, ne bibasobera, ne bibalemesa, naye nga mbasaba ti Whitney tukkirize abeere nga ajjayo, nange nkyalina bimaliriza ebyange mpola mpola. Tubaagala nnyo, atakuumira mpeera abatukuumire. Nzikomekereza nga ngamba ti mu bulamu bw'ensi eno obuntu bulamu, obwenkanya, communication oba okuwuliziganya, okwogera kintu kikulu nnyo. Nkomekereza nga ngambeera promota yakoze mu nsobi okuleka omulenzi ono okujja ku airport. Akaseera ko yamanya nti byaganye, yalina okugamba omuvubuka ono Zambe munnange kyaganye leka kuteeka akasente, naye yaleka omwana nayonoona akasente ke mpaka ku airport. Omwana n'alinda asiibudde ab'ewaka mikwano gye bazze. Nsuubira nti Ozambe teyatambuza bigere okuva waka mpaka ku airport, yakosa ssente. Akasente ke yanoona mu kkubo, ekonomi ya Uganda nga bwe mugimanyi, suubira nti Ozambe alina omulimu ogw'amanyi guli ogumuwa ssente buli lunaku. Ne waba nga azina teri butwala kuluzinga kasente mu bintu ebiri nonsense. N'atambula najja ku airport, kasente ke alina okuddayo, tebaamu updatinze. Ababadde bagamba mbu Ozambe gwe musiru ogwotya ku airport bichwa tugende, yategedde atya nti ennyonyi egenda saawa west esimbula saawa west nokubeera ku saawa west. Yakedde nako omusajja tuyasole nakwebaka n'akeerako. So insaba obuntu bulamu obwenkanya no communicatinga setuzeetaaga naye setesolovinga buli kimu. Promoter abagala okukola nange, I'm ready to work with you, but respect is needed whether you like it or not. Bw'ojja Jane nonga nti Rosette njagala nkole nawe nogenda kufuna content ekyo obeera olimbye. I'm a content creator, I have this. Newekera ku makya nengamba nti kati saawa eno njagala kola content agenda okubika wano Dubai, abike ne Uganda, abike na uwa.
nsobola okumukola n'abikka naye nti ssaawa eno nga bwe mbagambye ndi kati student mu bufuzi bwenyiza okukibagamba nyina koose ezo zintuddemu so bwe mba nga nzize ntanya okubawa updates eziri crucial zemmanyi nti mwenna muzeetaagisa okuba nga mukola ki nga mutegeera bino bya amnesty bino byaki era nga wendi okubaweereza abantu baffe mu bulungi ne mu bubi tubaagala nnyo atakuumira mpeera abatukuumire bayi wabula kanoonyeeko Ronnie owa New World kansooke ntukeko ewaka nfune ku kyokulya ngende ku New World noonyeeko Ronnie naye atuwe ku story eyo nga bwe kyatambula mpaka ku nkomekerero tubaagala nnyo